Honestly speaking, Wayiso w'emyaka 10 emabega osobola okulumba kato bw'otyo ne biggwa. Biba tebinaggwa. Biba tebisobola kuggwa. Nti asoma amateeka n'atamanyi oba agakola oba tagakola. Ningamba ate gw'obadde ki? Gw'ogasomye oyingidde emyaka 6. Gw'ogasomye as an afterthought. Ate nga n'ebyonnyonnyola nabyo tebyegombesa. Atodde ku nze gw'agasomye after an afterthought. Nti bwe tulimala okubba ndikola ntya? You're coming at me, dress up smart. Because onansanga wao now, you will not beat me academically when we discuss these issues. You will not beat me morally, and you will not even beat me with time. Kubanga nze I procrastinate on what I am going to speak about. Tukowola n'abali mu NRA kubanga abaliyo nga bannayuganda bamanyi nti bawambibwa. Bye twogera wano olumu ffe tubasinkana ne bagamba Wayiso weebale kutuyamba. Okufuula omuntu omubaka kyangu nnyo naye okujjako Museveni kizibu nnyo. Kyobola abasinga kati ekyembi omusuubuzi bwe buno obuzibu bwasanga. Nti bw'atunda tugamba atunze saati eno emitwalo 5 ng'amasannyalaze gabadde tegaliiko ne intaneti teriiko owa revenue n'otunda n'awandiika lisiiti just ey'omukono n'agenda mu revenue n'abagamba nti natunda essaati n'enjiguza Wayiso tetwalina amasannyalaze twalina intaneti emitwalo 5 bamukuba fayini ya mitwalo 6 ya milioni 6. Naye ani afuga amasannyalaze? Government. Ani afuga intaneti? Era government. Era abaffe intaneti mu Uganda weeri. Ntwala obudde okusengejja biki by'empensi kubanga siri representation yange ng'omuntu. Ne bwe neeyambula ebitiibwa byange nga kati leero kambeereko oli badman. Era olina bw'okikirira. Naye era omaliriza bagaane dda ne bw'ogigyeko oba ontegeera. Nti honestly speaking, Wayiso w'emyaka 10 emabega osobola okulumba kato bw'otyo ne biggwa. Wayiso w'emyaka 10. Kale tugambe Wayiso w'emyaka 7 emabega. Kale 5 emabega. Biba tebinaggwa. Biba tebisobola kuggwa. Biba tebisobola kuggwa kubanga tiba tebisobola kuggwa. Either way niwe kyandibadde kiri legale. Niwe kyandibadde mu mateeka. Ffe family yaffe no ya mateeka. Kyova olaba nze simenya mateeka. Kyoba kyegendereza. Amateeka gali musaayi. Kyova olaba waliwo omwe yagamba nti asoma amateeka n'atamanyi oba agakola oba tagakola. Ningamba ate gw'obadde ki? Gw'ogasomye oyingidde emyaka 6. Y'ogasomye lwaggulo. Ffe ng'ate awaffe baganyuka gwe nga bw'ogasoma bakwenkana. Nze nagayonka lindako nno wano wakulu. Nze nagayonka ate it was not an afterthought. Gw'ogasomye as an afterthought. Ate nga n'ebyonnyonnyola nabyo tebyegombesa. Atodde ku nze gw'agasomye after an afterthought. Nti bwe tulimala okubba ndikola ntya? Bigambo byogera olinga alina gw'obyolekeza. Nze eno program owa bulijjo. Abantu kugambye bonna abawuliriza eno program nze kuba mbasinkana. Mbasanga mukubo Kayongo tobalaba? Mbalaba. Program y'abagezi bokka. Era abatabikwata mangu oli waddembe okugisulako ennaku 2-3-4. Kubanga eno program ebamu n'obunnabbi. Tulanze ebintu bimeka ne bituukirira mu lutalo lwa Nakyemalira. Kyobola baffe tuli formidable, ffe totubalira mu bantu abayinza okulowooza nti kati Wayiso ali mu kintu akibirivingiramu takola obulamu bwe buli at stake basobola n'okulumba mulonga olw'okuba nti amufaanana n'olowooza nti obulamu bwe buli at stake because obulamu bwaffe ffe nze obwange buli at stake, but that is not the cost. Sijja kujja wano kupaalu nkunyumize kino nkunyumize kiri because one, as a leader I am supposed to be a symbol of hope. Nina okumakinga sure nti Munnayuganda
tugenda maaso no matter the circumstances we go through, because it is about sacrifice. Munange ffe tulina abantu Rita Bukenya bw'amala okufuna accident nze narashinga ku scene of crime because twali president yali yetaga okufuna early intelligence. Omanyi n'abantu abasinga bo balowooza nti najja buzika ti nenfuuka deputy spokesperson. I have been around. Bebuuza ekifungo wakibuukira mangu. Betiri mupakasi nze ndi mwenemu. And I'm proud. I speak about it proudly. Kade mwako oli mwenemu. Nze ndi mwenemu. And I'm very, 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 very formidable. My friend, if you're coming at me, dress up smart. Because Onansanga, wow, now you will not beat me academically when we discuss these issues. You will not beat me morally, and you will not even beat me with time. Kubanga nze I procrastinate on what I am going to speak about. Wenzija, I have come to dispense what I believe will help this country, my few children, my grandchildren, our nation to grow. So njagala bana Uganda mwenna, I have been a bit philosophical naye nsaba tubeere ku mulamwa Museveni kyekizibu kyaffe. Let's not be diverted by abantu abagala okuvulgarizinga ensonga ze tuba tuvuddeyo ne tutangaaza. Ffe ensonga ze tutangaaza ezisinga abasinga mwetaaga obudde. Naye mba njagala abaffe nga muli bakyali bange muli baffe ate ne mutazigwamu, because it is very painful as results come ngate you are on the wrong side. Engeri gye tuli mu kibiina ky'abagezi ffenna tutambulire ku mustawa, naye banaye mwena Wolan tudde ku nakyemalira ku mustawa kubanga entwalira gye tumutwalira giwulira. So let nobody lie to you that tetumanyi kye tuliko, and that is who we are. We are the National Unity Platform. So the numbers spoke. Naye omusajja abadde omukulu mu bakyusa olwaleero abadde owekitiibwa Judy Mbabali. Era nsaba mwena bannayuganda mwanirize Honorable Judy Mbabali yakulira babalooya abakatuliki ava Kimanya Kabonera, musajja wa kitiibwa, muganda wawu, muweereza ewa Ssaabasajja Kabaka, puliida awedde emirimu, yaliko chairman LC5 wa Masaka district, era yakola bulungi nnyo, alina references nyingi nnyo kuyalwanirira okulaba, era yavaayo yali omu ku musaale kugamba nti Masaka bali bagina olujerevetinga ku nsonga ya city status. Ssaabasajja Kabaka alyoka aveeyo atangaaze era akangule ku ddoboozi nti kyali kikyamu okuyisa obwalo obweyo kilometers 4 ng'ebibuga eno ng'okutte eno nga Masaka bwe bayita tebamuwadde kitiibwa, kabe kasinga nga be baamuonona okumukuba omutuusa ku ssale baamutuusaako, both economically, infrastructure wise n'ebirala. So Babali yegasse ku kintu aze ayigwedde atudde shahadu abadde asambirawa, adde asambira mwere tiimu yebalimisa enkumu anti embago badimenamu era eyindi mawu yagitunda bulebule. Mawu emu ya ekabala nze kubanga baŋŋamba nti DP erina enkumbi meka, erina ekoola erina n'ekabala. Ekabala bagimenamu twakuba nti atunaadaaganga n'ekoola mawu nga yaba nayo buli kiseera. Tugenda okumaliriza nga nayo mawu agikute bukolokolo agitwalire ki nakyemalira. Omuyini ayamuguza ku mbago yonka, omuyini gwobe bagumenamu gwe tibojja mu nnimiro okozesa ngalo, era banaye buli awali abalimisa engalo mubayambe. So muntu waffe nnyo, era tukakasa nti katulabe effe tugamba ekintu kimu tubalabira ku bikolwa, naye he is an add-on to the revolution. Fe tukiriza nti tulina okuwa buli muntu omukisa okulaba nti kuba Uganda terina monopoly, era obukulembeze tetubuwaako monopoly. Fe obukulembeze buli open.
nti gwe buli ajja kuba buli Munnayuganda lino ggwanga lyo kyova olaba n'abategedde olw'eggulo tubakiriza ku nsonga ze batandyogeddeko naye buli omu alina okuba n'omukisa okuba nti lino ggwanga lyo fe ogwaffe gwakufuuwa firimbi buli muntu abeere involved kyengamba nti everybody play your part ekyenjawulo nti part gy'ozanya talina kuba detrimental talina kuba treachery talina kuba treasonous talina kubanga yankwe erina kubanga oli kwala ali mujiba kubanga bino bya ddala. It involves lives, it involves imprisonment, it involves everything. Nze na mukwano gwange musuubuzi mu kibuga mukwano gwange twasoma naye same class Haji nga buli kiseera abanoonya Haji tunyumyamu Haji antwala kacaayi Haji obbi tubadde tukuze ffenna tokyayinza mugamba nti Haji nze zaawunya Haji nga lumu ampitanga mugamba nti Haji tie mimi kapako kamocha Haji nga agivuga nga ajje kamocha Haji ebifaananyi nga biruma ngamba naye mugalale muno Haji mukumiremu nti Haji kamuwanike Haji revenue kuncho mumulabirira muyekera Haji nga bita byakola ki byakusasa. So mukyo kikyengezako okugamba nti buli muntu yenna azula nti Uganda edobonkanyi fe tumuyita tukowola n'abali mu NRA kubanga abaliyo nga bannayuganda bamanyi nti bawambibwa bye twogera wano olumu fe tubasinkana ne bagamba Waiswa webale kutuyamba webale bannange mwebale nino omutunuya n'omugamba lwaki musigadde mu kintu ekyo nga nammwe mulaba bye tuliko nti bye biki bya bituufu. nze Tayebwa Deputy Speaker kati ng'akyali Chief Whip twali ku show yemu ku NBS show bweggwa nanga naye totya drone ani ng'agamba Tayebwa totya drone ne mugamba nti naawe okimanyi nti gye ziri but you're condescending to materialism over humanity nga muli mbulangu nga tufuluma awo bagezaako okugira na ankuba akaama kuba nze mba ngenda business wali mba mu business tewaliwo story yonna siinawo mukwano siina wadde mba mu business nze niwe mazze wano mba nze obulamu obwange ku bino bwafuuka business. I take it very serious. Kati nze bobo simanye boss bibanyumya mu basi na budde bwe era mpozezo mukunkwata simanye interview biki byebindwisaawo n'abala ne bafuna gundi naye nze ba business because tetulina budde busagira mu bino bintu. Sometimes we may come here because toyinza teekansi ku bunkenke 24/7. You have to communication sometimes olina okubeera technical no abantu no baluze ningamu ekuba badada baifate tubenda nga balamu binaku benzija nembabulira obubi mu 7 bwatukozeko bwatusiza ku Uganda singa abantu bafaira place abulwaire bukulu. So we have to manage the society without even destroying it. What is happening the filth ensonga lati fe tufokasinga kati ne tujja neno program nemba nga sijja buli kiseera bagamba bakoze kino bagenda kola kino bakitereze lwa nsonga njagala mbawe hope ey'okusituka nga bannansi nti tusobola okusituka ne tukyuse n'embeera gye twogerako buli dimension. Okay? And that is the reason lwaki tuwayo zino eno time kubanga okujjako nakyemalira abaddewo for 40 years abeera n'abantu balabirira babadde alabirira okumala emyaka 4. olina kondeseemu kojja okwerabira okukusiza Tayebwa omubulira nti drone nawe ozimanyi anti atawo mba ndikwikiriza mba ndikulumuko tisas namugana nawe ozimanyi you're condescending to materialism over humanity era manyi bye yabiwulira naye kati rero Deputy Speaker yakuddamu kyawo mazima nali sirinda answer tolinda kye mugambye amazima bagalinda oganukula obaire otya wenda kuba mu kibiina kiri wenda nkute mukire nkuleke mukino pamukawa tukole tutyono tumutolemu tubeera mukiri ekyabo mwena muno owanika eti buli omuntu yawanike nti alitansa ntuufu eri yawanika ate abasinga okusooka okuwanika ebanfu oba lwaki abasooka okuwanika ansa aleeta nfu nga sirabagenda mu bubaka buno
waliwo statement etera okwogerwa kya president kya yes jinjagala ota abasoga gwe beeta Ngobi jinjagala oyongere okulambulula naye yavaawa Ngobi oyo yavaawa bana yavaawa nange simanyi inspiring, industrious, visionary, formidable, comfortable, smart, handsome. Where did this generational Messiah come from? Ate gwe kenyini wangamba nti kasita mwamufuna nemugamba soko gye kamaviri natereza Sipiriyani Lwango ono yatukola bwe okutuvaako Mukama Katonda mwekyumulekye emirembe yamulaba atya ekibiina kyaffe is a political vehicle naye it is a DNA affair people power fe obuvunaanyizibwa bwaffe obunene nga generation okujjako nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni naye akimanyi so gwe bwoba otujoyininze nga gwe ensonga yo yentono kujja tulaba ng'entono kitegeeza olwoza wantu wakyama okufuula omuntu omubaka kyangu nnyo naye okujjako Museveni kizibu nnyo kyobola ffe abasinga kyetuwesira ebyo biri secondary. The primary goal of the formation of National Unity Platform is to remove General Yoweri Kaguta Museveni and deliver leadership to the people of Uganda, a new Uganda. Period. Waliwo abantu abatiirako bwe balaba bano abantu abajja ne bajjukira ebibaddewo ebintu ebyenjawulo ndibisa ebyogenda mu maaso n'ebimpi bwe balaba nga mulikulutimba buli dakiika abantu baga naye wano tebabatidde abantu balaba okujajinga from far baga nti abo bambega munnange olaba betwali tusuubira nti bebe ebitiibwa ate be basooka bafa otusoodi okututunda betwali tulowooza nti bebe ebitiibwa be basooka betwasembayo okulowooza nti banatutunda so trust is earned and we have enough time for people to earn trust, not trust of the leaders but trust of Ugandans. Kyobola abo bwe bajja tubalaga ensi twandibadde tubesigaliza mu bitabo ne tugamba nti leero ng'ekibiina tuyingiza abantu 7 naye bino byonna bye tukola ffe it is for and on behalf of Ugandans. So we are just our trust is in the virtue of the entire trust that is given to us by Ugandans. Nti ffe bannayuganda batwesiga okuwaako obukulembeze ku kintu kyabwe ekyamaanyi g'abantu nabwe kityo ffe tetulina bwannannyini ku kyo kubanga gali maanyi gaki maanyi g'abantu so tugendera kwaga amaanyi g'abantu kyegaba gateeseteese kyobolaba abantu bwe bajja nga bavudde gye bavudde ne bajja kweri DNA yaffe ffe gye tukwasa abantu era be babamaakinga era naawe okimanyi nti abantu babayo ne bagamba oyo gundi yatagadde bw'ati oyo gundi yayogedde bw'ati ka video ne bakaleeta nga yabadde wa Gindi ne baleeta statement. It is not work done by the secretariat, it is work done by the power of the people and people power. Mbadde sagala ngende ku nsonga ndala nga sinayingirako mu kibuga wakati n'ebibaddewo. Sabiiti eri twajogerako waliwo sabiiti gye twayogerako ng'olinga alengeredde wala n'ogamba ebiddako okusaidia abasuubuzi munambuulira. So ekibuga kigaddwa era kisiibye kigale amaduuka emisolo gifuuse emisolo ensonga eyo Alex Waiswa ogiraba otya era abantu oyinza kubagamba ki ku mbeera eriwo? Naginnyonnyola ku luli and nagibannyonnyola ku luli era ne mbabulira ne ngamba nti ekisooka nze bannayuganda ekisooka tebaganye kusasula musolo. Teriyo munnayuganda tayagala kusasula musolo. After all n'omusolo gwe twogerako oli atunda merchandise si ye nannyini gwo. Okay? Naye system gye baagala omunnayuganda akozese yetasoboka etta business ey'abantu abali mu business. Njagala nkinnyonnyole ng'omusuubuzi owa wansi
ategeere enkaayana eriwo, omuntu wa bulijjo ategeere enkaayana eriwo, n'omuntu wa waggulu ategeere abantu ba wansi kye bagamba. Njagala mbeere productive. Kakati inference ye internet electronic okozesa electronic system okuinvoicing omusolo. Tugeze nti bw'ogula essaati eno ampuliriza gye nyambadde, bw'omala okugigula mu dduuka, baagala mu dduuka mw'ogiguze, bw'oba ogiguze $5,000 ng'omusolo gwetaagibwa $1,200, in fact bagala 18% of $5,000. Kakati sente ezo nazo baba bazikukyajinzeeko, naye owa revenue ayagala gwe bw'okwasa cashier Mwami Kayongo $6,200 ezizo $1,200 ayagala azitwalirewo from there ng'akozesa technology. Oba ntegedde amanye nti kati ono leero nsolozeza bwe ziti atunze $5,000,000 kitegeeza ntutte leero nfunye $1,000,000 yange nange emu oba emitwalo gyange 3. Kakati kitegeeza ki? Kitegeeza nti buli dduuka lirina okubeera ne intaneti. Okay? Yes. Buli dduuka lirina okubeera n'amasannyalaze for as long as it is running. Bwe liba liggule lirina okuba nga liriko amasannyalaze nga we gali 20 kasita liba liggule kubanga buli kyotunda kirina okukozesa amasannyalaze okugeneratinga receipt, inference egenda mu revenue okugyako sente zaayo. So ebyo bibiri byetaagibwa. Tuli wamu? Wetaaga infrastructure ey'enguudo, transportation. Kuba kati tuli mu ngeri gy'ogenda okuimplementingamu ekintu ekyo. Okay? Wetaaga amasannyalaze, wetaaga enguudo, wetaaga internet. Kubanga enguudo is part of transport. Yes. Ate zino zonna services ziri engineered by human beings. Ekyokubiri wetaaga kye bayita software nga gavumenti okubanga osobola okumu implementinga ku buli agulawo business. Kati ekyembi omusuubuzi bwe buno obuzibu bwasanga. Nti bw'atunda tugamba atunze essaati eno $5,000 ng'amasannyalaze gabadde tegaliiko ne internet teriiko, owa revenue n'atunda n'awandiika receipt just ey'omukono n'agenda mu revenue n'abagamba nti natunda essaati n'enjiguza waiswa tetwalina amasannyalaze twalina internet $5,000 bamukuba fine ya $6,000 ya $6,000,000. Naye ani afuga amasannyalaze? Government. Ani afuga internet? Era government. Era abaffe internet mu Uganda weeri. Kuba njagadde omusuubuzi bategeere lwaki omusuubuzi akaluubiziddwa. Ekyokubiri system eno gye bagamba buli dduuka gy'erina okubeera kompyuta na biki. Gavumenti eya Uganda Revenue ya Musinguzi, Revenue Authority ya Musinguzi, system eyo terina busobozi bugiraninga era epangisa abapangisa abantu abalina obukugu outside sourcing olina okumuwa $1,000,000 Era lwaki omusolo guno omungi ogwa influence bagulese wano mu Buganda awasinga okulonda Kyagulanyi? Lwaki teguli Karamoja? Biri wano wokka ebyo. Biri wano wokka mu Central Business District. Ate nkulimbe kati internet Karamoja gyeri. Eri ebuvuma gyeri gye nabadde. Gyeri internet. Ekintu kiri wano wokka. Ate nkugambye wetaaga internet, wetaaga amasannyalaze. Kyokka mu kikuubo bamala ennaku 3 nga tegaliiko emisana. Nagamba nti wano mu Uganda weewokka mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni bookeera ku makya n'ogenda ku mulimu ne bajjako amasannyalaze ne bagazeeka.
nodeeka ate ne bagajjeeka ne bagazaawa ku mulimu ate nosangawo bbiiru ekimu ku bitawaanya abasuubuzi wakati mu kubajjako omusolo gw'omungi edduuka olinagamba bw'aliggulawo asasula amasannyalaze kati asasula influence eyo gyolaba nti alina okusasula system miliyoni ezi kati buli muntu atandiseewo edduuka lya miliyoni 5 kubanga okuuploadinga system miliyoni meka kakati ekyo kikulaga already nti oba throwing out people in business ate kino kiyambako supermarket zokka kuba supermarket ezisinga abantu abayindi abasinga bagagawadde bakola kye bayita invoice trading ajja n'akuguza invoice gwe n'omugula n'agamba nti kati ngula 10 omusolo gubadde gwa miliyoni 2 ne bagula nga mpewo ye n'akuwayo zaakuwaddeyo n'aba nga afunye miliyoni 2 ez'omusolo ba 15 ku mpewo sikategedde bulungi ako abanjibwa omuyindi omuntu alina invoice nemweyo invoice abanjibwa omusolo gwa miliyoni ameka 2 ng'agenda akola n'omuyindi akolagana n'omuyindi omuyindi ng'agula invoice ne miliyoni ameka 2 okay ng'agigula naye ng'akola n'ono cost ey'okutunda ya miliyoni 3 kakati miliyoni 3 jjukira zibaako omusolo ontegedde zibaako muki omusolo ogwa vaati kati ezo ng'azikiraimingayo kyova olaba kampuni zonna ez'abayindi bagagawadde batubba wano era be baliko ebyo bya influence bubbi ddala ng'oli mu ggwanga ng'amakampuni agazze gonna gashatinze down nakumati eri ku ttaka shoprite kwa dimwa taskizi ku ttaka buli supermarket zonna ennene ziri international zigaddewo because of the poor working environment ng'okeera ku makyanga ogamba nti ate business azikola gwe nagamba nti bw'ogenda nze nakulira mu kiyembe nze ne mwana wa mu kiyembe bakubali abadaawo abatamanyi mu kiyembe wano nze bungamba okuzingulula ejoola dakiika budakiika zabangako yaadi 40 ku nkaaga mu muzeyikanana mwakolero ate nze nali wa kapeti era ajatire hema nkutumiddeko maama wange ajati Madina nkutumiddeko simanyira mali ate South Africa ajati Nakamate nkutumiddeko Sunday nkutumiddeko Antirita nkutumiddeko ndiwa mukiyembesibwa amanya ngogera gawaayo ate senga wange nemwe nyini magulete akubuze ya mukateni ye nali wao ndiwa mukiyembe tozija kukinzijamu ne chairman munamasaka mutumidde ndiwa mukiyembe ddala basajja bange bonna abali awo mu kiyembe ku Eagle Plaza yoba bagita Eagle Plaza kitunanyire platinum amanyi kyabimanye bizimbe babikyusa naye abatunda ate empande ez'abaami nabo mwe baliyo nawawo mwe muli omumwe nalinga mumu so bw'ogendamu leero faces ezirimu mpya people have run out of business ogenda okubuuza oli nti pressure yamukuba container yagituusa aba yakagituusa yali emiliyoni 10 bamugamba miliyoni 3 mwe mu ggwanga kijopima gy'ogamba nti olugoye omusolo gw'oteeka ku lugoye buzito bwalo gwomanyi obuteeteeyo obw'oluwerere baliyana bwe bambala nga yeesuddeko weesuzi bw'ati obumanye ebbeeyi obumanye ebbeeyi nalaba mwannyinaze donizera nga naye alina bw'ayambadde ebintu byabwe bya sama naye ggwe kyogamba bizitowa naye ggwe obimanye ebbeeyi naye kati bano olugoye bwe bapima kiro olupande bagipima mu kiro kati engoye zaatuuka zaafuka za kiro ebintu ebisinga kubanga they have not masters at anything and they are taxing on tax already ebintu bino bibeera already biriko emisolo egy'enjawulo naye kakati nkubuulira mu kibuga ogula fruits ne bazipakinga mu boxi ababodaboda ne bazigoba ku bypass nga bakugoba kubuza lisiiti ya miyembe efirisi kubanga baagala okuddayo oli bamukwata asasule fayini y'emiliyoni 6
naye amasanyalaze mwaga fixinga mwe basajja mwe ne bakazi mwe already Anita gomanyi lwaki akwata sente nazijja ku account yo naje zibeera naziza ku account ya Kulisobole nateka ku account ya musajja w'Empuga nateka ku account ya mukwano gwe amanya ngera bidde be bateranga ko sente mayina gona ntigabuzabuza ne kasitagali mugawulidde bwamala okubateerako sente lwaki azibateerako bazimugireyo bazimuwe mu cash kubanga boleete no system ne sente bina kubanga 75-80% it is digital money. So are you planning on us going digital? Eno system ne cash emugira anti nkulaga bwe oyagala ebere effective kubanga ogambye oyagala kutema kusa bwatunda kunya otemeko kunya kakati ate Anita amongo sente adirina mu butu moja aditola ko tyo musolo ediri mu butu kuba yatambula na mu butu akobere Mpuga ndetera ebitano ndetera ebina yaba ne billion mu butu nze nali naye mu kuziika mukwano gwange muganda wange mukama Katonda inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Ramanzani loya wange mukama eri wakatonda ya mujulula waiswa Ramanzani oyo mukazi olwamukoba kubina mukoba namyuka butyati myamyuka bulungi ati yagabe sente milioni 10 milioni 5 milioni 8 milioni 7 ngaligaba otali kugaba mu sente mayembe zaliwo butu baigula butu kasita wayogera kasita nayogera ebintu ebya myuso obo myuso yatamatama yaida ya bologa yageme milioni 10 yawa basita nakoba nti nkuniwaire ida kuba buli kimu meyalumuka mena ulilolo wundi nga alikumbukira nze yalumusa speaker yalumukotiya soka abantu abandi abana Uganda ebintu musobola kubitegeera kubinono kubitegeera nunu mubireke don't. First of all, and I can tell you my problem with Anita Among and the Mpugas is clear. Beba sente bwe bagenda Bukedea ne bagamba nti ababalwanisa basooka ne bagamba parliament nti befabe bisiyaga aba NUP bwe yagenda Bukedea n'abagamba nti Kadaga yamulwanisa kakati nze mba mukyama okumugamba nti nedda wetiko omugugugo Kadaga muveeko wabba sente nti era bba sente zo kubanga ekigambo kye namugamba nti gubula sente do nali mugamba nti nyagulula sente zo naye ffe tukugamba bya sente we need accountability so oluusi siba na budde bujja kunnyonnyola mboozi bw'oba tokimanyi kireke kubanga ate ojja kubeera offended by the results ate nga twetaaga buli muntu we need everybody alina abilities z'okubanga tutunulidde nakyemalira and this is the call to all those people in the media for the national unity platform n'enkyukakyuka. Let us focus on the majors and leave the minors. Tubeere ku nsonga enkulu. Kuba bajja tujja ku nsonga nyingi. Kati sawa zino nakyemalira nakatamanyi pesa liddako huyo yakuleetedde register. Enfu. Naye tujja kutukola ki? Kuddayo. So abava mu business. Tuwe tubadde? Abava mu business. Bogenda mu Kiyembe, bogenda kugambye nzukubalidde supermarkets wano. Ate neziriwo bw'ogiyingira mu ogibonanga business eri munkende etuse munkende egenda ngeri munkende mpale maze okuyingira wansi mu bisambi nga teriiwo ekintu kye wasangangawo nga tini zibaana kati osangawo basuubuzi bano bakoze basaze magezi ky'okubeerawo bongere ekisooka omusuubuzi mu Uganda ali unfairly treated takwatiddwa bulungi. Abantu bajja wano ne batrading ebintu abasuubuzi bye baleeta nga nabo babireese naye nga ababireese tebaliko musolo. Olwaleero omuntu wa bulijjo bamutaddeko influence kiyuma anaago omusolo biki bamugaana n'okutunda ng'amasannyalaze tegaliiko. Kati mmwe mwateekateeka ensi obubi temuleeta bintu nga temunateekateeka nsebe bya nsi nteeketeeke talina kutunda nga kubanga risiti ya mmanyi otekirizibwa bw'ogikola milioni 6.
kuba njagadde omuntu ategeera obulumi omusuubuzi bwalimu. Sizze ku bulumi bwa dduuka nti sente ono yakkiriza bamukyajinge mu $. Sizze ku bulumi nti asasula ebisaaniiko, asasula toyireti, kubanga edduuka terimuwa toyi, edduuka terimuwa mazzi gakunaaba mu ngalo bagakozesa, byonna alina gula biki bigule. Terimuwa masanyalaze edduuka, alina okusasula amasanyalaze. Kati omuntu esente sales bwatunda $1,000,000, $1,000,000 bwabanga alina amagoba ga $1,000,000 ekitasoboka, waba alina amagoba ga $5,000, ate $3,000 $4,000 gigenda ku dduuka. Abakozi 45. Kati wewe olina capital investment ya $5,000,000 n'otunda $5,000,000 n'ofuna $5,000 kiba kikola liba ggwanga liri productive. Kati mu bugubi obwo omusuubuzi n'aguma n'agamba nti katukole. Ne bakikiitanya ne bakola byonna bye basobola okukola, naye bakeera ne ku makya noga nti golese mpapula nti ani alese mpapula ezo nti Kayongo nti ate bitatuura aleeta naye tukoze tutya. Kayongo tumugaye nti ebintu bye bibbi. Ne basooka babikwatira ku revenue weekends. Olusente wazeewola mu banka. Bebo basajja boolaba buli dakiika abamuzeeyi baffe. Mulaba ayambuka buli kiseera atadde saati. Tuyozimuvaamu buli wamu alina akatambaala n'ogamba nti ani ono. Obunanfuuso buli misolo. Abantu be basonyiwa omusolo babitatule bo balinga abayonka. Oba agengamiya nti bo billions and billions and billions of money boze basonyiwa ngere bakera ku makya ne bagamba nti wadanita yatutte sente nyingi nnyo naye zisinga yawo accountability nti abaguze abo balowooza nti bebategerera abantu ensonga awo twavaawo dda. So kibi nnyo sente z'omuwa omusolo, omusolo gubagiwako mu nkola eyo wakati mu bugubi obw'amaanyi. Ate bo ne bazejovaana bwejovaana wadde obutasaasira nga omuntu talina luguudo, talina ddwaliro, talina kintu. N'amasanyalaze gowetaaga omuggyeko omusolo nago tegaliiwo. N'abasuubuzi baŋŋambye nti biringa bya kooti system zivaako. Ne bagamba nti ka assessment kakyagaanya okufuluma kubanga tekuli ki, the system is down. Internet ebyo tebibeerawo when you have gone technological. Tebibeerawo. Muteekwa okwanawusinga nti katugendagenda mu bino ebintu nga internet mugikoze, nga amasanyalaze mugakoze, nga ate siga buseere, ng'ebintu biri affordable, reachable and accessible. Services must be accessible. Toyinza kukama nti gw'olwokubanga oli alesa amasaati ge, omanye no gavumenti ateera n'abazaala nabagamba mwabakapapula nti era mwolaba Museveni ono anoonye sente muganda wange geno gavumenti ne kukuteebereze kujjako omusolo ne kugema nti oli otebereza binaga nti Arsenal n'akuba maniyu yateegera wakati kasita okwatayo naye agamba mpaako gwe ono buloka tabangawo mu nsi yonna ne kumukisa. Nti Liverpool esamba Arsenal, nti Liverpool ejja kuwutula Arsenal golo 3. Hala yakulindira eri kadirisa ekitegeeza naye abaasibye era naye abaasibye gavumenti ya Museveni esiba akapapula kenyini kubanga bw'owangula naye ng'akola ki ng'ajaganya gwe omuntu ajja ku musolo omukisa n'ataswala n'atakola kintu kyonna omuvangako muganda wange kubanga ku mukisa kuliko VAT 15%. Kati yagenze mu 18. Kyokka ne companies of establishment zisasula omuki omusolo double taxation. Naye olw'okubanga nze ate kintawaanya muleeta mutebe ya influence nga banita amongo sente baziteeka ku account ndala kuzigenda nazo mu bootu. How are you managing the economy? How are you managing the economy? Okay. Bajita pale FM. Nali wano nembagamba nti baleeta kaada. Nali wano nembagamba nti bakutte kaada oli omwana yakabidde mu State House nti nange bampemu jjajja nkwate revenue. Dolly Sakolo ne bamugoba. Ne bamala ogoba Dolly Sakolo. Ekimu ku kyejja Dolly Sakolo mu office. Yeri handshake.
kwe basinziira okuleeta ebigambo ebiyitirivu kakati ne baleetawo kaada musinguzi kati ekintu kitambula nga bwe bakyagala nga bwe benda babadde bonkanya n'abaidi kuba bo babigemanga bwe benda mulala alina kyaidiye mu gyasi sente zisinga ziri mu workshop infrastructure babanzibe increasing budget yawe by over 70% kubanga mwana wangoma naye bakeera ku macha ne bakabanga nsi kigwe gogamba otya nti oleta revenue system nga tolina bank of governor bank of Uganda. How are you managing the cash flow? How? Teriyo nsimu nsi yonna ebeerawo banga lino lyonna nga talina governor bank of Uganda ali functional kuba giri emirimu giri constitutional. Deputy takola giri constitutional emirimu once abanga afudde then it is a vacancy. It is in vacuum tebyetaaga kubuzaabuza mu deputy takola era wobanga ogamba abantu nti gwe mukulembeze waabwe nga you cannot identify in the thousands of senior economists that we have a person to occupy that office, then pack your bags and go back home. Lwaki ababaka bo bafe ensonga ezaabwe zanguwa naye gavana n'abangalindi kiri muteeka nnaku nkaaga kino kyakwasibwa mikono gya nakyemalira ate naye anyumira okuba gavana kuba katalinga ye gavana bw'ayagala n'azitumya. That is why we are in a mess. That is why they can still budget something we cannot afford. Okerotya ku machano ga anti parliament speaker ne deputy speaker ne ba commissioner mubawadde billioni trillioni namba gazaki kugabula kugulirira abantu by NUP. The operational cost of the office of the speaker, deputy speaker and the commissioners is 1 trillion. Tebabalimba nti lopu abiri ofisi ya lopu Honorable Joel Ssenyonyi bwe yayingira mu ofisi kye basooka okukola kwe kumuggyako abakozi bonna abali abakozi aba ofisi ya lopu ne babafuula permanent byonna bizanyibwa oli bodyguard bingi bye tutagamba bannayuganda. Yes kiki bajjako Ssenyonyi talina abakozi mu office bonna babafuula permanent abakozi abaleetebwa bonna balina animosity ku deliverance of work. Bali sachi sitibonna balonderera bebaddamu ne baweena okubanga oli nakyemalira ago bayita Anita Mongo Cherupe ye obuyinza bonna yabweddiza. Waliwo ekirala bonna yawukolaki yabweddiza budget ya Ssenyonyi ne bagisala era byonna biri mu public domain. Kakati tetugamba nti no it is okay Ssenyonyi will work even with the budget or no budget. Kyetuba tukola kiri simple, let's cut this budget by a half. Let parliamentary cost be 500 billion. Eno budget oyo jaisa ne banne njagala Kayongo tegere nti 55% of that budget 55% of that budget sente za kwewola teziriwo. Naye oli olw'okuba yagala okuguba amugambye mbu ekizigo kya mmekako tekimala mwetaagamu empiso ffe twongeremu essente ku musedezo mu w'omusolo ffe twamugamba okuva bwe yali afaanana. Nekinokkiriza nkikubuze Waiswa wakati leero nsiibye ku seteeserezo nembako tewali nateeserezo libeerawo awo nembako byenzudde bangambye nti Ssenyonyi Right Honorable Joel Ssenyonyi yes buli nsonga gy'abayinwa okukwasako emikono gye nga lopu alina kusooka kuva wa komishona ayogera ekyo ate aba mujjega kati luli komishona ne lopu ani yali asinga okuba omunene anti ono yagenda n'amaanyi ono ali ne bali leero asomye ripooti ya Museveni eya Namboole nali nabali era agambye amazeeyo wiiki namba ng'ali Namboole obulimba ye yabutandikiddewo musaadde oyo alimba bana oba yayonka bulimba nenambo ne ku badada alimba kyamaze wiiki namba ng'alabirira essente z'Enamboole ense n'okulobola omusoga agoba nti owayaŋŋaniiba ino ng'oba agayine tyamagombe gali balya waba egomba kati Ramazani yavaawo. Kama Katonda mmwe ekyumula eky'emirembe. Amina. Ninako enjagala tuwunzike nako aba NRM bamaliriza okukola register zaabwe
nga balaga nti abantu balina bali mu bukadde 18 naye gwe musajja mukulu aligenda okuwumula leka mmalayo ekibuuzo Waiswa aligenda okuwumula nga bamukoze ebintu ku nsiku eyali jeno register omanyi Waiswa register nti abantu balina bali mu bukadde 18 kati ate bwogerageranya okulonda kwe twakawunzika kati abalonzi bali mu bukadde 18 kitegeeza bonna abantu abalondamu 221 bonna benale mwe mulina baliwa kati kankunyumizeeyo ekintu kino kyobalaba nsese nnyo nga nijajja ye babimuddamu buzzi bipya tebamukoowa ekimu ku kyago bya Jeno kali Kihura era byobufuzi bino kati embogodde bajja okuba Todongo bwe banga engundi eyo lipooti si ya Isu nga Isu si yasazeewo okubiri naye kyenategeerako nti baatula mu meeting eya security naye nga tukoze tutya mwe mwaleeta program era Todongo ayinza olwawo golaba Todongo ne Jeno Museveni pozi engeri Waiswa gyayogedde ku muzindalo kati bawulidde bayinza oteekayo olukiiko enkya nayinza okulwawo okubalaba nga basinkanye lwaki bamulimba ndemu exercise ekisooka exercise ekyagigana okubaka abantu ekisooka 1 bo benyini bakulaga nti tekube bantu batya bagamba nti mwegendereza NUP tebegatta mu register nga mwe bangi muyinza okwegendereza abatono ate babaira n'abantu milioni 18 Kayongo oyinza okugamba nti mwegendereze NUP abo bayinza okujja ne bakyankalanya ne baba bangi mu kibiina kyaffe ne batuwangulira mu bumyufu ye yali enjogera ya Jeno Museveni nti mwegendereze Bobi Wine oyo tayingira mu structures ezo n'azituwangulako ezaffe ezaki kitegeeza nti abantu bo batono nnyo nti bali abangi we bajja yozu will be submerged kigambo submerged kyeki sablenya submerged okubbira okubbira muli mujja kuwulira muli otegere bukalamu nkutegere oba nti NUP amaanyi eno eri oti muunu tiniba otamulita 10 eda amata gajja bongo biba bitegeeza ebyo bibiri nti wamaanyi ino tinempeka endala eti eya NUP bwejja mu mata amaanyi lita 10 gajja bongo kitegeeza butegeeze nti eyo pati eba y'amaanyi n'abantu abo b'amaanyi that one can influence the rest oba nti bangi ino nti bwe banaida nimwimu abatono mwedda kubulira mu nsonga ebyo yasooka okubyogera ye Jeno Yoweri Kaguta Museveni siffe olwo nga nkulaze gwe awuliriza nze nabagambye nti ngezaako nnyo ensonga okugimelengula iwe ogitegeere bukalamu nti bw'okeera ku makya n'ogamba mwegendereze mukole ki mwegendereze abanuupu abo we bayingira mu kintu bajja kukituwambako kitegeeza bangi nnyo okusinga gwe b'oyina era weeraliikirira obungi bwabwe okuinfluensinga decision y'abatono oba nti mu butono bwabwe babusagwa nnyo nti gwe ne bwe bayingira mu bantu 10 babakyusa ne bagenda nabo nga byobwenne ekavule tomanyi nti Bobi Masanyalaze yakeerako ku makya ebugiri n'akola ati nze namulabako n'akola ati jona tewaliyo nga bonna abantu bayiika buyisi balina laale ze baaliko naye buli yalabanga ng'akola ati twabadde wano biri wano ku likodi twabadde wano twadde tuva Kibuga bantu b'ekibuga mbalamusiza bonna Kibuga nansana wonna tetulina tabbo nammwe alhamdulillah omukulu mwamulaze omuhabbati guli gwenyine gwe tuba tusa naye nkubuuli abantu bavudde yazze ne batandika okuwunyiriza olusu nti wuuyo kumbaga emikolo gyayimiridde mu kwanjula abakona b'abazungu n'abalabye nga bali wali bali ku musagadde gladiator nga what is this musajja yavaawo kakati ebya numbers mbadde nkunyumiza story 210 Kayihura bamuwa 2 meka Kayihura bamuteeka nyala 2 meka 219 220 bagenda musiba ng'okulonda kuwedde towards election twali tugenda mu kulonda twali bamukaba towards election kuba bali bagamba jjajja nti omuntu yekayeka kati agenda okukukwata nga Kyagulanyi awangudde atayinza kuba Kayihura
oba lwaki baali batya nnyo byono nti bandikwata jjajja yatya nnyo omukwata kyoba olaba yaleeta eri commando unit eyabatemu naye Kayihura mu 2011 batandika ensonga y'abacrime preventer bwe batandika ensonga y'abacrime preventer baali batandise ebintu by'abakutwaka ebyo bitandise kati ne baleetawo erivako ly'abacrime preventer balina bakitata oyo yali mu kkomero lw'emundu ya Golodi nga ne Golodi tamanyi ye mwennyini bwafaanana kakati bakedde ku makya kyokka obuwutaawe nagenda tomuwulira nga ye azze ewani bw'atali wamuwozi ne manya ali ku survive omusajja wattu abadde mu kkomera yali musajja wange before kakati munange nga Kayihura ng'agenda ewa General Museveni that is towards 2016 election bafudde bayise omuvubuka simanyi Kamugisa simanyi Kanaani naye weeyo waabwe nti balina bacrime preventer million 11 bacrime preventer million 11 ka tugenda mukaki mukadulu 218 buli crime preventer bagenda mu wasimanya akagaali bagenda simanyi kwa pichipichi era be bagenda okumanejinga akalulu nga General Museveni ajanga omukolo ye gwali luddawa mukolo gwaliwa gwe crime preventer mukolo gwali Nakawa Mutena Arena Nakawa nga bayingira enduulu nga zivuga waliwo abantu ng'enkumi nya nduulu ng'evuga leero tumaze bangambye nti jajja kwolwa omugumu yanywa alimu na sukaali gamba banywa sukaali kanywe byawedde dda oba oli gwe nnina alinnye byawedde dda mbolo afunye obulwe million 14 yali 11 bajja mu box 2016 bese jayita mwise yali amwise nkubulira mazima bese yali amuse nkubulira era kimanyi kibuli tujja kufa tetugenda ffe kuswala kijja kijje kakati babuza Kayihura million 11 iko wapi ziwagabe zulina you see they were deployed you see iko wapi kakati ne bano million 18 tetulina internet okay batubulire numbers ezo bazijewa naye bo bafraudingira ku numbers nti bajja ne bakanga ensi nti baweze million 18 kubanga gwe togenda kuba auditinga ate ekigambo kyabwe ebbanga lyonna baali balimba abantu nti kyekituufu NRM exercise njagala Kayongo ngambe muli ba news reporter programu eno njiwaddeyo wiiki ejja njagala ondetere ba news reporter aba reportinga mu district ez'enjawulo nga waliwo line eyaweza abantu 50 abakayane Sembabule bali bakayanira mu meeting ya holo basamu kuteesa ne tiimu yaabwe byali bya family lukiiko lwali lwaba family bebakayanira bo bebali mu kintu naye njagala ŋŋambe wano mu Buganda nti esemuta abantu bakeera ne bagenda bakola bati n'omwana gwe bakuba ekifaananyi eyali ow'NRA ng'ali awo nti awandiisa ate ku simu yalinako profile picture ya Bobi Wine nga yali kunoonya muwogo bola yali ali kwenoneza bola ne yali mu apron omuwala nga naye bango era naye ya Bobi Wine naye ng'ali noonya bola mu musaayi Bobi eno mu byesente me bano n'abadoofu akola atya era ffe nga tufuna lipooti nti eno leero 0 sibyewo busiibi tetufunyeeyo wadde kiri ekibi n'abantu bakikoowa ino nti n'okukyesemberezaako oba owuna buwundi kanzijikatulu aye baba sulire pungulu kakati gwe kankubulire omanye ekyajja muhozi mbantu oyo komanda kubanga yagende Masaka nezitanka n'asituka na toilet na buli kimu ninga abantu tewali bantu bwe babadde kati wali n'agendera mu helicopter kubanga baba kyali kweri elemental helicopter esoloza abantu Masaka tebakunganya ate baliwa ninge yabala ate ozaaki yanyuka mangu naye agenda eri munnange the cost of deceit triumphing over the truth my brother Hakim is extremely expensive
tedious and unforeseeable. Mark my words. Ebbeeyi ey'okulwanisa obulimba okuwangula amazima nene nnyo era nkukakasa tesobola kuwangula at any one time. Martin Luther King Jr. yagamba nti the truth, no matter how long the bend is, the truth will always find its way to the climax. Nti the arc, nti omukono gw'amazima gusobola okweweta n'ogamba nti aye ndigagaana ayo gy'okujja waliwo ebisembera nga gali awo gakulinze nti president wa Uganda n'abako baali Bakyagulanyi Robert Sentamungo biti ne president buti ge mazima. Sigaze eddakiika ziringa 2 naye nina akantu kenjagalwa ompisizeewo naye mu bufunze waiso. Kyekyaviiriddeko abeeruzirugana Kyagulanyi president okulaba basibe anti bo balowooza president akinyonyodde bo balowooza nti bw'agendayo abawa ekibuli nti era bw'ayogera n'essaanyasaanya n'akola ki naye bali be baweena amaanyi kubanga bayimiriddewo ku nsonga y'abantu nga baagaana okukkiriza. Abantu abamu babakwata okuboogereza bave ku mulamwa naye bw'olaba balwayo baba balemedde ku mulamwa. Abantu abamu babakwata era eyo mukomera ne babakonvisingirayo ne babakyusa obwongo kubanga gavumenti eba n'engeri nnyingi nnyo basobola okukyusa obwongo naye bano baganya okukyusibwa obwongo baganya byonna babibakoze baganya okukyuka. Kati batandisira oteekawo embeera egamba luli bagamba nga teri basibe ebyo bya bulimba. Omukazi mulama bamuyita Angadya ye n'agamba nti ebyo bya bulimba abamu bali bweru. Leero General Yoweri Kaguta Museveni mu kulayiza baminisita mu lukiiko olulayiza baminisita ba Uganda declaring his government cabinet eyo yemu ku the biggest ceremonies of the executive. Yes. Kubanga abafuga Uganda amatabi gali 3 the executive, the legislature and the judiciary. Bw'oba otuuza bamemba ba executive nkubuulira amawulire gonna gabeera ku baani bali mu kukwata buyinza naye mu kukwata obuyinza omulundi guno kasokedde gubanga lwa Mindi bassebo ne banyabo Kyagulanyi Robert Sentamu yali ku mwanjo baani abanaamusobola okumulwanisa atufuukidde akayinja mu ngatto ne baleeta Lilian Aba ne baleeta Balamu musajja watu eyo ministry mwe bamusindika nze musibe sente bw'anaafuna muliza otuwaddeji you're going to go out there a very frustrated man, a very, very frustrated man, and you regret the rest of your life why you made that decision. Kubanga, mbadde mu Kibuli. Kibuli. Umman Kibuli. Kibuli flew a presidential helicopter. Kibuli ate naye muganda wange. Badde okimanyi? Gundi gye bamwadde si mumwali ne gundi ono. Nkubuulira. Ya flowing a presidential helicopter paka waka sigumu 2-3. Nalabako n'amaaso gange bullion van ngegula bagulawo gate bullion van eyingira. Bullion van. Yeti. Nene student pia. Nze mbwe nebito bidi era nsikerera abantu abalowooza nti nze sobola okujja olw'obusente. I shut up. Very formidable person. Onfuna bulungi. Eyo ministry yalimu Major General yalimu Major James William Kinobe. Yajirimu. Gwomanyi Major James William Kinobe akube nanga amanyi okuyimba ali mbayimbi ali buli wamu oyo Kinobe Major besuti buli omu naga nti Major ono yali mu nsiko muganda wange Major akubuulire kuba nakolako naye mu Afro Arab nga otandika enteekateeka eyo ministry yalimu ono gwe baakuba akalulu eddokolo bokobwa Anita Amongo maina na malala Evelyn Anita bonna bebamu genda omubuuza Evelyn Anita na ambulance yagibajjako abalonzi kati oyo balamera nasise ne ngamba ntamanyi ate onogundi so onogundi yaliwa naye abasibe kati bo balowoozesa abantu olwaliro bakkiriza nti balina abantu abaasibwa olwa Kyagulanyi era baagala ogamba nti Kyagulanyi is an offense
balamu yabasaba lisiti mwajimu bagala ogamba nti Kyagulanyi ate ffe tetulina reason lwaki tetugiwooyo alowooza nti because si kyamuwendo ffe abantu baffe okuba mukomera but what we don't do is not to negotiate their release ffe gwe tukugamba nti tulina abasibe mukomera ebbanga lyonna nga bagamba tetubaye banyi tebaliiyo bwetusaba lisiti tubakuwa kubanga balina bakadde baabwe balina bamama baabwe balina bataata baabwe balina abaana baabwe tubakuwa netugamba nti ono Kibalama mwe mumuyina tetumuyina netubagamba nti Machete mumuyina netubagamba nti Damulira mwe mumuyina netubagamba nti Kanata Muhammad mwe mumulina kakati ffe togenda tukanga you will not blackmail us not availing the names of our comrades that you have been illegally detaining without trial for the last 3 years oba in kangaroo courts tosobola gwe kungamba nga kanyamunyu kubanga kanyamunyu okwogera amazima yalemerera kwe bakaluzira nga buli kirake namuzuukusa namugamba kanyamunyu yogera amazima wankuba amasasi gwe tomanyi nti kanyamunyu mwenyini yagenda n'afukamira eri mu kkooti y'amatapoti mbali abasajja ababo sajja abo sibazanya bakenda baata kanyamunyu okusooka bayagala otta kanyamunyu ne bigaana bano bwe baalaga nti basobola amaanyi kanyamunyu bagenda kumutta bamutadde ku bbeeyiro olwo bataddewo embeera eri ne balopa eri ewaabwe gye balopa ebyolanya tewalaba tenti ng'ejja kuba ono mama Mekako yali emwisi naye nga njagala kwebaza abatuwuliriza mwebale kubeerayo everything is under control we are in charge of the struggle we are moving on well the dictator is on his knees let everybody play their part I remind you comrades that let's major on the majors and minor on the minors just like our president has always said let's be factual let's be assertive ate ffe tetukugira malobozi g'abantu bonna tuli even available for positive criticism kasiteba ngeri respectful njagadde nnyo okwebaza bonna batuwuliriza olw'okubanga musobodde okutuwuliriza